Beyond the newsroom, where untold story is revealed. nga aliwaliye kudafaayo nnyo kikazi kikumbo kyali badde wakakiigira kifumbira musajja naye kiri mu kuzungana mu bikamera mbu kyefuna ekinakuwadde nnyo ekyava kitegeka n'agavulo ne gakisala kyali kirowooza abantu bakyagala olaba oboggodde totera kuboggola era bw'anaavaayo n'akwambalira ensi egenda kumwambalira totera kuboggola sireeta obujulizi nti ndya naye embizi Suna Beni kyewakoze wanvumye nange nze nabadde ku ludda lwo nga mmanyi nti omukyala kuba wamugambako nti muddingane n'agaana nakola ku nnambwayo nze okubanga nkoze ku nnambwayo interview yange n'etambula nnyo it's not my fault bangi abakoze ku nnambwayo lwaki nabo tebavaayo n'obalumba naye because omanyi nti Shamimu ne Fifi bwe bakwatamu ne bayimirira mu mukyala oba ki bakigusa andi tugenda kukigusa Suna Beni nina muneeno mu simu yange abakazi abawere 10 nga bonna wabazaalamu bonna balina abaana bo abamu balina mbuto nga bonna tubalabirira buli side ya coin ebaaka abagitunuulidde tolowooza nti balaba ku ludda lumu abantu okulaba eyiyo ne bakubuulira kati nze nalaba eyiyo ne njinyonnyola bulungi abantu ngamba nti Suna Beni abatavaayo okuvuma bw'omala obbakozesa n'obafunisa embuto oba blockinga taba nabudde anti kyekimulisuula omusajja omutoleobusinga abumala eri nga akyusa nti nesiriira waliwo ekigambo kiwayogedde Suna ekintu kyo kyokola kiyinza okuva olwaleero sitiisatiisa olw'ensonga nti bw'oyingizaamu bw'otandika okubuddira n'ogamba omukazi omusiraamu n'omuvuma embizi n'omuvuma biki yes I understand mwabimanyiira okubimanyiira tekitegeeza nti abalala batandika okukola ki Daddy he doesn't have any moral authority kuyimirya nagezaako yadde n'okuyisa erinnya ly'omukazi yenna ku kamwake nti oba tukireke ekyo bwaddamu kuba nze mmanyi ajja kwanukula engeri gy'ayanukulamu gye tuba tugira mugambye ali ku last warning era byonna byotuvuma tebikola makulu biba bituvumye tolina na kivumo kipya kyogenda tuvuma Suna amaanyi g'olina g'oyinza otuteekako tolinaamu yadde okugyako eddogo ati lyeyesiga ate ffeffe nnyini twafuuka dda ddogo mukwano kuba naffe n'okwogera naawe bwe tutyo bwogeza eddogo ate bwakiri akozesezza eddogo Suna Beni totandika tiisatiisa batunayagala gamba nti tukkuba oba nti twagala kusuna Suna Beni ebikituufu ebintu bye tulina mu inbox zaffe bingi Suna beeramu amagezi oleme kugenda ng'ovuma abantu beera nga omwana gwe bayita mbaziira ttone baziira ttone osobola okuva eno n'omukuba oluyi n'akutereka n'akutunuulira n'akugamba nti wa eno tokubyeyo n'atambula n'agenda naye bw'onawalampa ennyo ojja kugwira kuba okyalina ebizibu bingi nnyo manyi bw'oba okyalina obuzibu bw'omukazi ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira thank you yasinga okutawaanya abantu ekiyombesa omuntu ennyo eyinza okuba nga desperate omanyi nga alina ekizibu ky'okuba nti balina obutakanya naki n'omukyala ate bw'oneereega ennyo abantu bajja kuvaayo batandike okulaba nti gwe mukyamu olw'engeri gy'ogenda ogwirana n'abantu badde sagala nnyo kugenda nnyo ku Suna Beni kubanga baana bange aleme kugenda bugenzi tumulagamba aleme kweyongerayo nze singa nsalawo okutandika kuteekayo audio z'abakazi bajja mu inbox yange beweebaseeko n'ebifaananyi Suna tosobola kusigala nze mbadde ngamba bwe nti tolwana nnyo bakazi because already okozesezza abaana b'abandi bangi ogenda obayitamu naye naawe olina baganda baabawala so if you don't want us to talk about your mistakes nga tusigadde ku ya nnambwayo leka tusigale ku ya nnambwayo because singa tunatandika okugjayo abawala abangi abali wano because n'ebitongole by'abakyala birina okuyimuka ne bivaayo ne byataakinga omuvubuka ono togenda genda ng'okozesa abaana b'abandi bw'otyo nze nga Shamimu siri wano nti njagala kusika naawe muguwa yadde because
We have never met in person, me and you. So njagala okukulabula Suna Ben nti amazima ogamanyi nzife tugenda sigala tukiriko amazima ogamanyi ko gwe n'ennambwa ayo toyina moral authority eyimirira Suna Ben igwe yadde noyogerako ku mukazi yenna because the way you've disrespected women emala okitegeera toyina moral authority eyimirira noyogera Suna Ben yadde okwogera kunze yadde fifi kuba tumanyi naye bayimirira nga balabirira abaana Suna Ben talabirira abaana njabijjayo dadi because Suna Ben obagaana nalimba kubiddeko gundi yammwe tiimu yammwe nga njagala kukolako your side of the story n'ogaana mbadde ngamba bwe because you're biased. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.